nenga bino byonna ekiriwo nti obubbi bw'amataka wano mu kitundu kya Buganda nadda mu Kiboga bwaleetera NRM okukosebwa. Kati kyova olaba nti nno nga ba public officers ekizibu ekyo tuli mu kukinogera ddala nga tuyambibwako n'abantu, era ekizibu ekyo ekitavaawo ekitundu kyaffe kino ekya Buganda kiba kizibu nnyo okuwangulwa akalulu ka NRM. So ekizibu ekiriwo blackmail, nti buli woonoovaayo nga public officer okulwanyisa omubbi w'ettaka, ate omubbi w'ettaka ajja kukosa kye bayita kateero okwagala ate okulwanyisa. Naye kirungi kakati n'abantu ne mu Kiboga bakuze bategedde, era ekiboga mu disitulikiti y'ekiboga kakati omubbi w'ettaka welinayina koobeera ani n'ojja nga abantu babukuba enduulu. So ekizibu kye tubadde nakyo mu Kiboga disitulikiti naye ne Musingo ne mu Buganda nti ababbi b'amataka bonoonye nnyo ekifaananyi kya NRM. Abantu ne bakyawa NRM. Okwogera ku munda mu woteero, ennenge gy'olambuluddemu nti institution ennene nga Mengo zirina engeri gye zinemesezaamu okumalawo ekibbattaka. Kino nsabuddemu okirambula. Yes, kakati mutunuulire akatale ak'ebukomero ak'omubuulu mulimu abantu 200. Ne lwaki traditional institution egamba nti abantu abo baveewo, abantu balagewa? N'abantu abo abali mu katale ak'omubuulu 200 nabo bantu bakola ki? Nabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Akatale akalimu abantu 200 toyinza kuŋŋamba nti abantu baveewo bagende nga babungweta tebalina kyakola, tibaveewo, then omuntu omulala ayagala okukozesa traditional institution akatu tekisoboka. That's an eviction. So kiba kikyamu okukozesa ekitongole ekyobuwangwa okugoba abantu mu ttaka, ekyo kiba kivve. Era kati NRM byerina okulwanyisa. Because wetabirwanyisa abantu bajja kukyawa ekibiina kya NRM. So kabibe ebizimbe tunya mu Greater Bukomero, ebizimbe byonna kati gavumenti ebirenga eri evicted mu Greater Bukomero, ebizimbe byonna ebirimu ebire evicted nga abantu tebalina basobola, nga tewali malwaliro, abantu tebalina wabeera, simply because traditional institution abantu abatonotono bo baagala otuteeka over. Ebyo tetusobola bikkiriza, ne NRM tesobola bikkiriza. So tekiri mu Kiboga ekizibu ekyo kiri ne mu Musingo ne mu Buganda. Yes.